Minista w'ebyenjigiriza era nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni mu kaweefube gwaliko ow'okutalaga eggwanga okusisinkana abayizi n'abakulembeze b'amasomero ko n'abakulembeze mu bitundu olwaleero abadde Masaka. Ono awadde abawala amagezi okwekkiririzaamu nga kino kijja kubayamba obutalimbibwalimbibwa basajja. Sometimes that lack of confidence is what makes our children get pregnant, because as soon as they find a man who can value them for some reason, maybe not even value them but want to use them, they just give themselves away. Ono era yennyamidde olwa abantu abasinga okulowooza nti obuyigirize kwe kufuna diguri, kyagambye nti kikyamu ng'obuyigirize obusinga bwebwo abazadde bayigiriza abaana baabwe ng'okuyiga emirimu, empisa n'obuntubulamu. Even more dangerous, because our children have got this head knowledge which makes them just arrogant human beings who grow up like machines. They are not just arrogant and they lack integrity. Minista Janet Museveni era akubirizaawo bonna abali mu bukulembeze obutenyigira mu kulya nguzi nga balina n'okusomesa abaana olw'ensi lwejja okukulaakulana. And people get offices and instead of using them to serve others, they use those offices to serve themselves. Abeetaye mu nsisinkano eno nga bakulembeddwamu RCS w'e Masaka boogedde ebisoomooza abaana naddala okufuna embuto ekibaviirako okuwanduka mu masomero. In Masaka, we have challenges among the adolescents such as early pregnancy and early school dropouts. Some youth drop out of school to embrace gambling and other non-profitable ventures. Minista okuva wano abadde alina okwolekera ku ssomero lya St. Henry's Kitovu okusisinkana abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo, wabula ono akeereyezeddwa olwa namutikka w'enkuba afudde embye asudde weema omubadde abayizi era mu kubuna emiwabo abamu bazirise. Oluvanyuma atuuse mu kifo kino wabula n'asaasira abayizi abakoseddwa era n'abajjukiza okwekwata Katonda. Don't ever forget that the devil had tried everything and even made some of the children get hurt, and please don't forget that your lives are so important to God. That's why we are standing here with no rain. Ono asinzidde wano n'alaga obwetaavu obw'okufaanana ku mwana ow'obulenzi olw'ensonga nti bangi bayunidde ba sugar mami ne babasiiga obulwadde. Why do you call them sugar even? They are evil women. So if you are a young man and you see a sugar mommy running after you, just flee. Run away from that sugar mother, whatever she is, because those are the ones who bring HIV and AIDS.